hembo hembo hembe ohembo muliro gwake Besigye yaja kwija. Ekibiina ki People's Fund for Freedom kivumiridde emivuyo egyetobeka mu kulonda kwa bonna okwaliwo omwezi oguwedde. Twagala eggwanga litegeere nti okwetaba mu kulonda kuno yadde nga tukimanyi nga PFF nti kulimu emigozobano mingi era nga kano Dr. Kizza Besigye bwe yajjanga ayogera wano nti okulonda kwa Uganda tukyayinza kukyusa bukulembeze bwa Mwami Museveni kuvaako ekuddako obulala era ekikonfamingiddwa n'ababadde balimu akamunyeenya buli omu akikkiriza kati nti bwe kiri. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya PFF ku luguudo Katonga mu Kampala, ssentebe w'ekibiina kino ow'ekiseera era Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ayogedde ku mbeera eyaliwo omuli okutandika ekikeerezi ng'agamba nti eky'okuggyako yintaneti kyaviirako obuuma obwaleetebwa okulemesebwa okukola. Obuuma bu BVVK bwe baayogera ennyo nti buno bugenda kumalawo obubbi, Mao n'abukolera n'akateekaawo n'agamba lino etteeka lyenkoze yagamba it's cast in stone, oba oyagala oba toyagala ojja kujja ku wali ku polling station bakuyiseemu ekigalo emirundi ebiri ne ka ballot paper bakayiseemu naye mwenna mwalaba ekyaliwo bumashini bwonna tibufu ne bagamba tebukola mpozi ak'enswerenke abamanyi polling station y'enswerenke erikazo omukulu gyalondera nalaba yalaga Mwami Museveni nti kakola. Ono era ayogedde ku b'ebyokwerinda bagamba okwefuga ebyokulonda so nga akakiiko k'ebyokulonda agamba nti bali tebeefiirayo. Ab'amagye mwenna mwabalaba bangi nga beetawula nga batiikinga obu ballot paper nga bayambako bagunzi ab'NRM abatakwatibwako kino nga tebatyana ku kamera bali mu kibuga wano nga beetala. Waliwo polling station eriwawo ku Nakivubo stadium waliwo eri ku Gwandawo nga biguns batudde wali amagye ge gakuuma jangu otiikinge nga bagaba bupapula buna butaano mukaaga 10 n'ogenda n'abuteekamu nga balaba ne kamera nga ziraba byabakama n'akakundike bwe batuula ku Electoral Commission bagenda mu byafaayo ng'abakyasinze okubeera abantu ekisookera ab'ekibogwe mu ntegera y'amateeka. Ono era alaze obutali bumativu n'ebyalangirirwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi byabakama ng'era okulonda kwonna agamba nti kwetaaga okukolwako okunoonyereza. Mu bufunze nenda 71% Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'ayogerako tugamba nti yabadde computer generated erweza naye wali badde wali poto nga DR form zijja wali nga muziraba naye nga ajjabuzi n'agamba ku ssaawa 2 ez'okumakya tujja kudda ku 6 eyo teyabadde tale center yabadde media center yakwanawunsinga bye bamuwadde kwanawunsinga ffe tugamba ng'eggwanga likyali mu mbeera ey'okusoberwa bwetu wateekeddwa okubeerawo gye bayita audit oba obwakalonda okunoonyereza ku kulonda kuno independent audit. Ono alaze nga b'amaanyi mu kiseera kino bwe bagenda okugassa ku by'okujja abantu mu makomera abaasibwa olw'ebyobufuzi awatali kutunuulira bibiina bya bufuzi mwe baali. Tuli beeteefuteefu era twamaliridde dda okulemberamu olutabaalo olw'okulesikiwinga eggwanga lyaffe. Teri kwekubagiza, teri kudda mabega, teri kutiisibwatiisibwa kutaasa ggwanga lyaffe era nga n'ekiriwo akaseera kano olw'eggulu lwa leero n'enkya na buli lunaku kununula abalwanyi baffe aba political prisoners bonna abali mu makomera era tubasaba olwo olutalo tululwanire wamu tununule abasibe baffe tununulire ba political prisoners bonna Dr. Besigye n'abalala bonna tulwane masajja n'amakazi bwezizingirire okulaba nga bonna tubanunula. Kimuli Abdallah, KTV amalindirire.